Press Secretary Munafu Tamale Mirundi awumudde kitalo ddala ky'omusajja oyo abadde amuwabuzi wa President ku bya media ebintu bingi byayogedde ebyawo n'okwabula kwe n'obuwagizi era tujja kugenda bikutuusaako mawulire gaffe aganaddako naye bikakafu biraga nti mukulu Tamale Mirundi. Tamale Mirundi we twogerera mu kiseera kino mawulire gannaku, mawulire si malungi, tegawooma eri famire eya mukulu Tamale Mirundi oba abadde Tamale Mirundi nga we twogerera bino mu kiseera kino mugenzi kitalo nnyo. Amawulire gano gazze ku ssaawa nga 5 okubeera nga gatandika okusaasaanira omutimbagano ag'okumanya nti Tamale Mirundi abadde omuwabuzi wa Mwami Museveni ku nsonga z'amawulire wamu mwano munda mu ggwanga Uganda, era nga we twogerera bino afiiridde mu ddwaliro erya Kisubi hospital gy'abadde ajjanjabirwa okumala akaseera. Tamale Mirundi bingi bye tusobola okubeera nga tumujjukirako, bingi bye tusobola okubeera nga tumwogerako, wabula njagala nkwe ku moments zino Tamale Mirundi ebimu ku ebyo byazaayitamu, byazaayogera, ebyo ebikankanyiza ensi, ebinyizizza abangi, ebisanyusizza abangi, wabula nga we twogerera mu kiseera kino Tamale Mirundi awummudde. Obulamu Mukama abukomeza lunaku lwaleero. Yangobanga mupi wangu Museveni namutulira bweti nga agamba, do you know how to write? Namutegeera famire yange n'abanyonoonye abaana bange tebasomye olw'omuko mukekula emisango gye aginye mu nze omukaanie mu nze nedda nkeere waffe mu nsozi sulankuma ejogo famire yange omusajja ali sakisesifulu abasajja kyenabakola simanyi kyenakola mulinzi oyo sirabe nekaaba tuyinza kukwata mwana wa munno yasoma masazi diguli n'omutegera ne buchaman ne kuzazira ne fulufiga ndize muteeko omumonteeka nedda bannange nedda nabakolera mange ne bamukuba amagulu. Museveni yangoba kirongo mubbi ng'omubbi w'enkoko katusule enjala tulye mugende tukole naye nga Museveni takijoze kututuuka myaka 10 tubonyeebonye abaana tebasomye naye omulizi oyo oli wandagala envunyu mulimu gwe okumira kiko banyoko ombulira kyani afuddeko manyoko wetanga tonako okuva ku makya yibyo mungi kube ku manyoko abakuba amasemo musooke mulindemu no ekyo tekifaako akati kati olwabadde akuba agenze agiddemu agikuba yiddemu agikuba oba yanyoko kitubuzizaako emirembe agifuddireko kiriko obusiru ku manyoko genda oli enyoko embwenu gundi yafienda kikije omugambye otya genda oli enyoko genda oli enyoko ebyawasa okufa ku makya katonda gyefa mundeke nze nfa naye lwaki tobaako kati gwekubulire nabadda mu gavumenti lwaki teyina alasi teyinayo omuntu omanyi mulala mbadde mu gavumenti emyaka 10 neneddeko yagala nkukwane bakotodamu kubasimiyamu omuntu omubuulira nti nze nabadde mu gavumenti eriyazeewe Museveni yabasuubiza ebintu amanyi Museveni is government but they continue ringing me
Sebuyo abukende wali okubawa sebuyo tuwaje kifanyinga nyo na mutu oyitu yesangula samukira kwekwekwera nikimutuize kimugamba kayingira mutoyi kajja kayidindoza kali ekikubu sebuyo amujja mutoyo wabukengu tufaninka wala paka boda ngenda kushimenda kanoko nalabo waboda ngiyindo ziriweziti ngenda kushimenda mukazi wano kumachakala ba sobanyo mu kanko n'ibintu wawuli n'efasiliza ate kali kyekaggadde bane mugalanga toyi kanyola kavulumiramu tekekwekweya ekigabiro kyakoze tekekalimu kati ma naye nze sirida mukola nammwe naye mbeera omulamu naye Museveni okukwata miliyoni 10 aziweereze waffe nga nfudde abaana bange babonebone ng'abapiriga nedda atuleke tetwagala miliyoni zaabwe 10 zisigalawo nembanoonyeza ekyokulya oba nayola kasasiro oba nakola ki naye nga siri mu gavumenti yaabwe nalinja kugenda ate mbwatuke I was very over my mouth. Mbwatuke mutwale ekyakwanze nali mbatwale 10 bafu atano bagendedde ku bisago abasajja bano beetaaga okulagamu omuntu olina omukomi